genda mu maaso. Haleluya, haleluya, haleluya. Bannanga abooluganda, nsanyusa okubawuliza, mwebale kunnyaniriza mu maanyi ago ag'omwoyo omutukuvu. Mbalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama yeebale kubanjagalira, yeebale kubakuuma nga mukyali balamu. Ekitiibwa tukimuddiza ayinza byonna. Oyo yatulokola okutujja mu nsi y'ekizikiza n'atteeka mu nsi y'ekitangaala. Weewaawo taata tukwaniriza nnyo okuva e Uganda eyo. Kadde kowaddeyo kano n'ojja okubeera ku mukutu guno. Twebaza Katonda akutukuumira era akutuweesesa akaseera kano ak'okukuŋŋaana wamu naffe. Tugenda obudde buno butambuddeko. Tugenda kutandika. Kitaffe omuyinza w'ebintu byonna tukwebaza akawungeezi k'olwaleero nti w'oli okwongera otubikkulira ekisa kyo, w'oli okutuwa amagezi n'okumanya okuva gy'oli okuyita mu kigambo kino kye tugenda okusoma, okitubikkulire, kituwe okutegeera, kitukakase munda mu mitima gyaffe nti watusonyiwa era olugendo lw'obulokozi walumaliriza dda. Ffe tulina okulutambuliramu nga tuli bawanguzi, kubanga buli kizaalibwa Katonda kiwangula ensi. Mukama tukwebaza olw'obuwanguzi obwo bw'atuwanguza. Mukama tukwebaza olw'ebibi byaffe bye watwala ffe tusobole okuba abalamu mu ggwe. Tukwebaza olw'ekisa ekyo n'obugagga bw'ekisa kyo obwo bwe watuwa obukolera mu ffe. Tusabye nga tuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu, amiina. Tuzze tutambula olugendo luno, olugendo lw'okusonyibwa lwe tukyaliko ng'Abakristaayo. Tubadde mu Bukristaayo emyaka egiwera naye nga tetumanyi oba twasonyibwa oba tetwasonyibwa. Era nga bwetyo tujja tutawaanagana bwe tutyo, naye kiva ku kikiva mu butasomesebwa lugendo luno olw'obulokozi oba omulokozi ono gwe twakkiriza. Buli lwe tutamutegeera, buli lwe tutamumanya, kituleetera okutambula ng'abateekakasa mu lugendo luno olw'obulokozi, naye ng'ate twawulira enjiri ne tugikkiriza. Naye twebaza Katonda atuteereddewo ebyawandiikibwa okumumanya okuyita mu byawandiikibwa bino. Tuzze tutambula olugendo luno olwa omwana w'omuntu, engeri Katonda gye yamununulamu n'engeri gye yamutambuza olugendo lw'okununula. Tuzze tulaba emirembe egy'enjawulo gye twasooka okulaba. Nzirayoko katono ndyoke ntandikire wali we twakoma. Luli twalaba emirembe. Omulembe ogwasooka twagulaba oguva mu lubereberye tugwalingawo okukola ki? Okuwangayo ebiweebwayo ebisobola okutangira ebibi okusinziira ku mulembe ogwo ogwa lubereberye. Bawangayo ebisolo ne biwanga omusaayi. Omusaayi ogwo gwe gwabikanga ebibi byabwe. Newankubadde amateeka gaali tegannajja, naye era baalinga bakola batya? Ebyo byonna twajja tubiyitamu. Ne tuyingira mu mulembe omulala, gwe mulembe gwa Musa, gutandikira mu Kuva 13 paka ku Malakayi, ate ne guba ne extension oba okugattibwako kw'enjiri ennya z'Amatayo, Mako, Luka ne Yokaana. Eyo gye tuyita okwongereza kwatu. Bwe tuyingira mu bikolwa by'abatume, oyo eba ndagaano mpya kubanga Kristo aba amaze okuzuukira. Kati olwo nga olugendo lw'obulokozi amaze oddutunywereza, amaze oddutuwangulira, nga tutambulira omwo. So tuzze tulabe egyo emirembe egyawangayo ebiweebwayo by'ensolo. Walinanga okumala okuwaayo ekiweebwayo kyali nga kya nsolo nga gwokiwaayo, ate naye kabona yakikola ki? Yakiwaayo era yakyogererako ebibi. Si gwe wayatulanga, wabula kabona ye yayatulanga n'akyogererangako ebibi. Then saddaaka n'eweebwayo bwe balinga nnuŋŋamu, olwo ebibi ne biryoka bisonyibwa mu Isirayiri. Ne tweyongerayo ne tulaba nga ne Yesu tumulaba azaaliddwa mu mulembe
okusinziira ku Bagalatiya 4 tunnyonnyodde nti Yesu yazaalibwa omukazi mu biro by'amateeka asobole okununula abo abaali mu mateeka. Oyo naye mulembe ne tugusomako ne tugulaba gwenjiri ennya zetuyita synoptic gospel oba eyewitness gospel. Gwe mulembe ogwo nagwo tuguzze tugulaba. Kati ne tuyingira mu mulembe gw'ebikolwa by'abatume, nagwo ne tugulaba ebikolwa by'abatume bwe baali bakatandika okuyingira mu ndagaano eno empya ne mu buweereza buno obw'okubuulira enjiri. Olwo Yesu amaze okuteekawo obuliwo bw'obwakabaka bwa Katonda bwe butambula mu njiri. Ne tubalaba ne tugisomako ebyo nabyo tuvuddeyo ne tuyingira ate mu bbaluwa z'abatume. Kati mwe tutambulira mu bbaluwa z'abatume ezongera okutulaga era ezongera okutubikkulirwa okusonyibwa kwaffe n'okutambulira mu kisa kya Katonda kye yamala okutukolera. Abooluganda, Katonda yatusonyiwa dda mu Kristo, tagenda tusonyiwa wabula yatusonyiwa. Yawaayo dda obulamu bwe, yawaayo omubiri gwe ku lwaffe. Ffe twali ab'okufa, okufa kuno okw'olubeerera, kufa kuno okw'omwoyo twali baakufa, kuba kuno okufa okw'okungulu kwoteeka muntu azaalibwa omulundi gumu era n'afa. Kati n'olwekyo naye kuli okw'olubeerera okwo kwe yatununula ne tubeera abalamu. Newankubadde n'omubiri gwaffe guno yagufiiririra nti endwadde tezirina kubeera mu mibiri gyaffe, kubanga yawaayo omubiri gwe, yatwala endwadde zaffe, yatwala ebikolimo byaffe, yatwala buli kintu kyonna ffe tusobole okuba abalamu mu ye. Newankubadde nga tukyali ku nsi era tusigala obuwanguzi bwaffe kabona endwadde yonna ejja okweŋŋanga omubiri gyaffe, atuwadde obuyinza okugoba endwadde ezo oba emyoyo gyonna egirumba emibiri gyaffe okubanga gigigonza. Amiina abooluganda. Katuze twazze tuduli bwe twasoma twalaba nti okufa kwe kwatwala ebyonoono byaffe, era okufa kwa Yesu kuno kwasasula ebibi by'endagaano eyasooka gye tuyita endagaano enkadde, ne kusasula ebibi by'obuliwo mu biro bye yali alimu ng'ayambadde omubiri, nabyo yabifiirira. Ne tulaba n'okufa kwe yafiiririra, ebibi bye yafiiririra eby'omu maaso bye twandiise future yeffe, ate era ne tulaba neyafiirira n'ebibi eby'abaana b'abaana baffe abagenda okujja, kubanga yafa omulundi gumu, tagenda kuddamu kufa. Yafuuka ssaddaake ennamu omulundi gumu, tagenda kuddamu kufa. Bwe tutyo ne tukiraba mu Bebulaniya 10 essula y'ekumi okuva ku 10 paka ku 12, tusobola okuddayo ne mwongera okwetegereza nti yali ssaddaaka ennamu eyaweebwayo omulundi gumu, ye kabona eyawaayo ssaddaaka omulundi gumu ey'ekibi, era bwe yamala ogiwaayo n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Twakiraba nti omukono ogwa ddyo ogwa Katonda tekitegeeza ntebe omuntu kwatudde, nti Katonda ali awalina ettebe ddene kwatudde. Manya Abakristaayo tulina obufaananyi bwe tukuba mu mitwe, naye tulina obufaananyi obwo tulina bulabira mu byawandiikibwa nti obwo bwali buyinza, tiyamala okweddiza obuyinza kubanga yatununula mu kibi, yatununula mu nsi ey'ekizikiza n'atuteeka mu nsi ey'ekitangaala. So ne tujja nga tutambula olugendo olwo nga tukola ki? Ne tumulaba. Kweganzirayo ke emabega engeri gye twayitamu tusobole okugenda wali. Era bw'amala okutuula, omulimu kiba kitegeeza omulimu yagumala. Teyagumala nti yajja guddamu, naye yagumalira ddala. Ogutaaliko kakwakkulizo bwe twalaba, tegwaliko kakwakkulizo n'omulundi n'ogumu, naye twalaba nti yagumala era twasonyiyibwa. Tetugenda kusonyiyibwa wabula twasonyiyibwa, era ebibi byaffe byatuggyibwako. Era ne tweyongerayo ne tuleeta olunyiriri oluli mu Bakolinso ekyokubiri essula ey'okutaano olunyiriri 17 olugamba bwe luti nti omuntu yenna bw'aba mu Kristo abeera ekitonde ekijja, labanga ebyodda byonna bikoze eki? Biweddewo. Ekyo bakitegeeza nti ebyandikwa bino birina okukola amakulu gye tuli, nti bwe tusoma nti ebyedda
byonna nga biweddewo nga tufuuse abantu abajja kiba kitegeeza endowooza eri gye twali tulowooleza mu kizikiza era emaze okuvaawo olwo ng'ekitangaala Yesu amaze okuyingira gye tuli olwo atumulisiza olwo tutambulira mu kkubo eggolokofu eriraba ebintu obulungi amaaso gaffe olwo nga gazibuse galaba ebintu mu butuufu bw'ekyo Katonda kye yatutegekera okuva ng'ensi tennaba kubeerawo. Ne tweyongera mu maaso era bwe tutyo ne tulaba nti ne tusoma mu Yokaana ebbaluwa esooka olunyiriri olwokubiri kuva ku essula ey'okubiri okuva ku lunyiriri olusooka n'olwokubiri tuyitamu biyite nalwo ne lutulaga nti Yokaana agamba nti omwana omuto abaana bato mbawandiikira mulemenga okukola ekibi era omuntu yenna bw'akola ekibi tulina omuwolereza eri kitaffe Yesu Kristo omutukuvu oyo gwe mutango ogw'ebibi byaffe si lwa bibi byaffe byokka wabula eby'ensi yonna. Ekitegeeza Kristo bwe yafa teyafiiririra kkanisa wabula yafiiririra ensi yonna wabula abo abamukkiriza be bafuuka abaana era be bafuuka ekkanisa. Naye ng'oluggi lukyali luggule era nga kitugwanira ffe abamaze okutegeera okubuulira enjiri n'abalala basobole okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Amiina abooluganda. Kati ebyo byonna twabiraba nti omuntu ye mwana omuto mbawandiikira mulemenga okukola ekibi tulina omuwolereza. Ekitegeeza nti mu lugendo lw'obulokozi buno Kristo yamalira dda okusetinga ekintu kino eky'omuntu okutambuliramu. Si ffe tukikola, si ffe tulina bye tulina okuwaayo. Era bwe tulaba eri endagaano enkadde tulaba nga biri bye baawangayo byalinga kiraga ekyo Katonda kyagenda okukola mu Kristo ng'azze mu buliwo kikyalinga kiraga naye nga ye Saddaaka ennamu ye yali Kristo era yajja n'atuukiriza. Tekitegeeza nti tweyongere okwonoona. Pawulo atugambye Mbalume nti tweyongere okwonoona ekisa kyeyongere nti kitalo abaafa ku kibi okuba abalamu nabo ku kyo nate. Kiba kitegeeza nti bwe tumala okufa ku kibi ne tuyingira mu Kristo kiba kitegeeza nti bwe tusanze mu kkanisa abamaze abasumba abatume bannabbi abamaze okutegeera Kristo ono batuyigiriza okutambulira mu kkubo lino eggolokofu eri omuntu ono gwe tukkiriza gwe bayita Yesu Kristo afuuse omutango gye tuli. Kati bwe batatusomesa bulungi tusigala tutagalira mu lugendo. Ekyo tekituggyako kibi kye twakkiriza wabula kijjawo kyekitukola kituggyako obuliwo bwa Kristo bwe twandibadde tweyagaliramu mu bulamu buno. Ameena. Nti obulamu buno omulokola asobola obweyagaliramu ng'amaze okwetegeera kikyali mu Kristo mu Katonda. Amiina abooluganda. Kyetuva tweyongera abantu abamu bagenda ne batugamba teero kyogera nti mubuulira ekisa naye ekisa muwa abantu olukusa okwonoona. Abooluganda kuva ku lubereberye teri gwe baawa lukusa. Abantu boonoona kubanga okwonoona omwoyo baagusangawo ogwonoona kati bwe bagwembulwa esinga ogwonoona basigala boonoona. Naye ekitukyusa kwe kukkiriza Kristo ono eyawaayo omubiri gwe okuba Saddaaka ey'ekibi gye tuli. Bwe tumukkiriza bw'ayingira mu ffe ne tusomesebwa ne tutegeera ki kye tuli mu Katonda buli muze gugenda gufa kimu gunaago gwako mpola nga tugenda tuyigirizibwa. Kyetuva kitugwanira endowooza yaffe okugizanga obujja buli lwe tukuŋŋaana ng'olwaleero tukuŋŋaanye kati endowooza yaffe tugizza obujja bye tubadde tutategedde tugenda obitegeera olwaleero tusobole okutambulira mwoko okwagala kwa Katonda kwatwagala. So teri gwe batuma kwonoona. Okwonoona kuva mu kwegomba kw'omwana w'omuntu kati bwe kukula ne kufuuka ekibi. Bwe kufuuka ekibi then kufa n'ayingira. Naye Kristo yajja okuffe tubeere abalamu era tube n'obulamu tube nabwo mu bungi ddala. Era nga twalaba ku mulundi guli mu Yokaana 1:29 twalaba nga Yokaana agamba tiraba omwana gw'endiga
ogujjawo ebibi by'ensi. Ekitegeeza nti tulina onajjawo ebibi by'ensi. Abantu tebagenda mu geyeena kubanga baakola ebibi bingi. Bantu ekibatwala mu kuzikirira kubanga bagaanye okukkiriza omwana gw'endiga ogujjawo ebibi by'ensi. Kati kiba kitegeeza gwe ebibi by'osobola okubyejjirawo. Kati bw'ogaana Kristo ono mu Katonda ajjawo ebibi by'ensi kubanga ebyandikwa bitugambye mu Yokaana 3:16 ti Katonda bw'ayagadde ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we buli amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Ate atamukkiriza gumaze okumusinga. Naye omuntu asalirwa atya omusango gw'atategedde? Omuntu alina kumala kubuulirwa njiri. Bw'abuulira enjiri n'agitegeera n'agigaana olwo guba gumaze okumusinga. Kati kyetuva kitugwanira ffe abategedde okufulumira mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu ne tubuulira enjiri ne tutegeeza abantu nti Katonda abaagala. Katonda yawaayo obulamu bwe ku lw'obulamu bwabwe. Katonda ayagala bamumanye, ayagala bamutegeere kuba ye Katonda eyabatonda era ye Katonda okwagala. Tugenda mu maaso bwe tutyo nga tugenda tukola ki? Tulaba obugagga bw'ekisa kye bwe buli bokununulibwa. Kati tugenda okwongerako we twakoma tulyoke tulaba ate eki kye tuyiga olwaleero. Bwe tutyo ku mulundi guli bwe tutyo bwe twayiga. Kati twongera kwe twakoma, twongereza we twakoma, tweyongerayo. Tugenda kusoma Yokaana, ebbaluwa ya Yokaana esooka olunyiriri ebbaluwa ya Yokaana esooka essuula esooka n'olunyiriri olw'omwenda. Amanya Godfrey Sempebwa nsoma mu Luganda. Mulumanyi Oluganda si lulimi lwange naye tuli eno mu Amerika. Bwe twatula ebibi byaffe ye wa mazima era omutuukirivu atusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Amina abooluganda. Nga bwe tujja tuyiga okusonyiyibwa mu bbaluwa z'abatume, tulaba ano nga Yokaana kino ekyawandiikibwa kye tusanga mu bbaluwa z'abatume ekiringa omuntu bw'omugamba nti tolina kwatula biri kyayinza okuleetera n'akugamba nti ate wano nga Yokaana agambye nti bwe twatula ebibi byaffe ye wa mazima era mutukuvu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako ebibi byaffe. Naye bwe tuba tusoma Bayibuli eno tulina ogisoma nga tugitegeera bwe tuti nti tulina okumanya abawandiisi ba Bayibuli eno mu biro mwe baabiwandiikiramu bantu ki be baali, kibiina ki kye baali boogera gye bali, kiki audience kyeno gye baalinga ba addressing ebigambo bino. Kati kiringa olunaku olwaleero bwe tulina amakanisa nti amakanisa tegajjamu balokole bokka, gajjamu n'abantu abatannabakola ki? Kulokolebwa. Kati omusumba bw'abuulira enjiri abuulira eri abalokose n'abuulira n'eri abatannaba kulokolebwa. Kati mu kibiina kino mwalimu abantu abaali bagamba nga bajja nga bo bamanyi nti kiki nti bo baalokolebwa. Kyava ayogera n'agamba nti nedda abooluganda bwe tugamba nti tetulina kibi tuba twerimba nga n'amazima tegatuula mu ffe. Kyava agamba nti naye omuntu bw'ayatula ebibi bye ye Katonda wa mazima era okusonyiwa ebibi bye. Kiba kitegeeza eri abo abaali tebannaba kutegeera be baalina okuba nti baatula. Ate ekigambo confession oba okwatula mu lulimi lwa Bayibuli tekitegeeza kwatula bibi, wabula ekigambo ekyo kitegeeza omuntu okukkiriza ensobi ye gy'abaakoze n'agitereeza kyekitegeeza. Kubanga era ne bwe tulaba mu biro by'endagaano enkadde era nabyo tulaba nga kabona omukulu ye yayogeranga ebibi eri abaana ba Isirayiri, so sibbo ye yayatulanga ebibi eri ekiweebwayo ekyo ekyensolo ekyalinga kiweebwayo. Ate era byayatulibwanga mwaka ate ne balinda omwaka omulala
So kati kyenvudde mbaga nti bwe tutasoma byawandiikibwa bino mu kitangaala kya Kristo tusobole okuba nti tufuna okutegeera tusibibwa nti bwe twatula Kristo nti bwe bulokozi era Kristo ono gwe mutanga era kyekibi kyaffe gwe twatula. Kati bwe twatula tuba tumaze okutukuzibwa munda mu ffe. Kirabikanga ekiweebuuka era ekitaweeyinga eri ggwe naye eri eyakikola ye kubanga ne jjajjaffe Ibrahimu naye yakkiriza bukkiriza, yani kwa bitugamba yakkiriza teyayatula wabula yakkiriza. So naffe bwe tubuulirwa era naffe tulina kukkiriza si kwatula wabula kukkiriza. Bwe tukkiriza nti tulina ekibi ne twatula oyo Kristo ekibi era omutango gye tuli tusonyiibwa. Amina abooluganda. So tujja genda mu maaso nga tugenda tugaziya nga tugenda tuyiga okutegeerera ddala era tujja kutegeera kuba gye tukoma okuyiga gye tukoma okusomesebwa gye tukoma okutegeera n'obulamu bwaffe gye bukoma okuba nga buwewuka mu bulamu buno obw'ensi ne tutambula nga gye tulaga tulabayo. Naye buli lwe tutasomesebwa tuba basibe mu ndowooza eno yeeba erina okukola ki okusumulukuka. Guno omutima gwakkiriza naye endowooza kubanga endowooza yeetuleetera okukola obuluŋŋamu oba obubi. Bw'olowooza obubi okola bubi, bw'olowooza obutuufu okola butuufu. Kyova olaba nti tolina ky'oyinza kukolera Katonda kuweebwa butuukirivu kubanga ye butukuvu. Era guno omulimu guno obulamu bw'obutukuvu yabukolanga n'ensi tennabaawo. Ebyandikwa bityo bitegeezezza nti yatutonda tubeere nga tetuliiko kyakunenyezebwa, abatukuvu abataliiko kyakunenyezebwa. Kati gwe mulimu guno gwe yatukolera tusobole okutambulira mu ye era kye kyamuleeta ayambala omubiri atulage ki kye tulina okukola. Omwoyo ng'ali mu mubiri guno n'atulaga yatambula. Tusoma ebyawandiikibwa mu Njiri 4 litulaga kiki yalaga. So kati yekiweebwayo kyaffe, kyekiweebwayo kyaffe ekyaweebwayo olw'ebibi byaffe ebyaggwa ebyaleero n'ebigenda okujja. Ate kitegeeza tuli basonyiwe twasonyiibwa. Kati awo kyetuva kitutwala okuba nti twawula emirembe gino. Emirembe Katonda bwe yakolagananga n'abantu b'endagaano enkadde n'omulembe guno gwe tulimu ng'amaze okufa. Yafiira wamu n'ebibi byaffe, yaziikibwa wamu n'ebibi byaffe, yazuukira wamu naffe olw'obutuukirivu. So kati tuli batukuvu mu ye era ye yatutukuza era ye yatuwa ekyokukola ffe n'olyoka tutambulira mu ekyo. Tuva ebbaluwa zino ebbaluwa z'abatume zituyamba kinene kuba zituwa okutegeera, zitubikkulira ne zitukaziyiriza obulokozi ne tubutegeera ne tusobola okuba nga tutambuliramu obwo. Kyo kiva kitugwanira ng'abooluganda okuba nga tukuŋŋaana ate nga naffe nga ssekinnoomu tuddayo ne tusoma ebyawandiikibwa bino ne tubyetegereza. Bwe tuddamu ne twetegereza kati nga katuvudde tugenda kuva wano naye oddayo n'oddamu n'ogaa nti yagambye atyo kanzireyo. Bw'ona ogenda okusoma ojja kulaba nga ate kutegeera yeeyongera gy'oli ate luli ky'obadde mu ngeri gy'okirabamu obulala kati ate okirabamu mu ngeri ennuŋŋamu. Amiina abooluganda. Kati kyetuva tulaba okusinziira ku mulembe guli omukadde tujja kuddayo tusome Abaleevi. Abaleevi ajja tuwa engeri ki gye baawangayo. Tuba tusomye mu lunyiriri luno lwakusoma tetugenda dusoma okusoma Abaleevi 18 okuva 18:21 oba ekitabo kyonna okisoma okuba nti tutegeera kikino kuba kati wano tuba n'akaseera katono era akaba katono ate ennaku ne ziyitawo singa kibadde kiba nti kiba kya buli lunaku. Ekyo kituwa ate okweyongera okuyiga okwa buli lunaku mu ngeri y'okutegeera
eryawandiikibwa mu kusonyiyibwa. Naye katugenda kusomako mu kitabo ky'Abebbulaniya essula 8 n'olunyiriri olw'omwenda. Abebbulaniya essula 8 olunyiriri olw'omwenda. Singa endagaano gye nalagaana ne bajjajja baabwe ku lunaku lwe nabakwata ku mukono okubaggya mu nsi y'e Misiri, kubanga abo tebaanywerera mu ndagaano yange, nange ne mbaleka okubalaba, bw'ayogera Mukama. Tugenda kulaba endagaano Mukama engeri nga bwe mbagambye mu Baleevi yali abalaga abajja mu kuva abatwala batambuza olugendo olwo lwonna, wadde ebintu ebyo byalingawo, ebyo byonna byalinga biraga ono agenda okujja. Kristo gwe byali biraga, bye baakolanga byonna byalinga biraga, byalinga bisiikirize ebiraga ki Kristo kyagenda okukola. Kati mu ndagaano eyo gye yakola nabo okuva e Misiri tebaaginywereramu, kati agenda okutuwa endagaano endala. Naye katweyongereyo tusome Abaebbulaniya 10 olunyiriri olusooka n'olwokuna paka ku lwokuna. Abebbulaniya essula 10 okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lwokuna. Ayogedde bw'ati: kubanga amateeka bwe gaalina ekisiikirize eky'ebirungi ebyali bigenda okujja, so si kifaananyi kyennyini eky'ebigambo ne ssaddaaka. Kubanga amateeka bwe gaalina ekisiikirize eky'ebirungi ebigenda okujja, so si kifaananyi kyennyini eky'ebigambo ne ssaddaaka ezitajjulukuka eziweebwayo obutayosa buli mwaka, tebaayinza ennaku zonna kutuukiriza abo abaazisemberera. Kati ekitegeeza gano amateeka gaali kisiikirize eky'ebirungi ebigenda okujja. Buli kyonna kyolaba mu ndagaano enkadde kyalina kye kiraga ekigenda okujja, ekyo ekigenda okutuukiriza, ekyo ekisuubizo ekyaweebwa Ibulayimu, ekisuubizo ekyo ekya Kristo, obulokozi okulabisibwa eriffe eri abaana b'abantu ffenna. So bano baawangayo ssaddaaka tezaatuukirizanga. Genda ku olwokubiri, kubanga tezandirekeddwayo kuweebwayo, kubanga abasinza bwe baamala okunaazibwa ddala omulundi ogumu tebandibadde na kwetegeerako ebibi nate. Ekitegeeza nti baaziwangayo naye era ebibi byaddangamu, kubanga baagendanga mwaka ku mwaka, buli mwaka baawangangayo ssaddaaka. Kitegeeza ssaddaaka ezo tezirina kirungi kye zaazikolanga, wabula zaabikkangako bubisi naye nga batambula olugendo olw'okununulibwa. Naye bakkiriza mu ekyo ekyabagambibwa, era kyekisuubizo omwo mwe baafiira mu kisuubizo ekyo, naye ku lunaku luli tulaba ng'azuukirira wamu nabo. Kati tugenda ku lwokusatu. Naye mu ezo mulimu okujjukizanga ebibi buli mwaka. So mu ezo ssaddaaka ezaweebwangayo zo zajjukizibwanga bibi, like buli mwaka, kati mwaka ebibi byange, kubanga baabitangiranga butangizi, baabitangira bitangizi, so tezaali nti yali ssaddaaka ejjawo ekibi omulundi ogumu. Olwokuna, kubanga tekyayinzika omusaayi gw'ente, ennume n'embuzi okuggyako ebibi. Kati tukirabye wano okusinziira mu byawandiikibwa nga bituluŋŋamya nti ssaddaaka zino ez'endagaano enkadde tezaasobola kuggyawo bibi by'abantu. Ente, ennume, embuzi, ebyo tezaali tezisobola kuggyawo bibi by'abantu, wabula zaatangirangako butangisi. Ng'olwo nga wali bwe tusomye ku lunyiriri olusoose nti gaali mateeka ag'ekisiikirize eky'ebirungi ebigenda okujja. Kyenvudde mbaga nti bwe tubanga tusoma ebyandiikibwa bino tugende nga kigambo ku kigambo, tusobole okuba nga tubikkulirwa, tulyoke tutegeere obulokozi buno, tulyoke tubutambuliremu nga tubunyumirwa ate nga tubutegeera. Amiina. Kati bwe tweyongerayo tulaba nti mu ndagaano eno empya tulaba nti endagaano ya Katonda eno, endagaano ya Katonda ey'okutusonyiwa, atusonyiwa okuyita mu ssaddaaka eno Kristo ng'afuuka ekibi gye tuli. Kati amakulu gaakyo nti tusonyiyibwa
ne tugibwako ebibi olwa saddaaka eyaweebwayo eya Yesu ono okuba ekibi okuba omutango oba okuba ekibi gye tuli. Olwo nno ne kitegeeza nti olwo okusonyiyibwa ebibi n'okugibwako ebibi kubuulirwa, omuntu n'akkiriza n'alyoka atwala okusonyiyibwa. Nti kubuulirwa bubuulirwa nga bwe mbuulira olwaleero ne njogera nti okusonyiyibwa kw'ebibi oba okugibwako ebibi kwe kukkiriza Kristo ono omutango gw'ekibi bwe tukkiriza nti tuli boonoonyi ne tukkiriza Kristo ono n'ayingira gye tuli, omwoyo gwe ne gujja gye tuli, kiba kitegeeza ebibi byaffe bitugiddwako. Tetulina kumala kuwaayo saddaaka, tetulina kumala kwatula bibi mirundi 10 nedda. Naye bwe tukkiririza mu kiweebwayo ekyo kye kitufuula abalamu ne tubeera abalamu. Amina abooluganda. Ina. Tweyongereyo obudde buno bugenda tujja kukoma kweno. Abebulaniya 8:10-13. Abebulaniya essula 8 okuva ku 10 paka ku 13. Kubanga eno y'endagaano gye nalagaana n'ennyumba ya Isirayiri oluvannyuma lw'ennaku ziri, bw'ayogera Mukama, nditeeka amateeka gange mu magezi gaabwe era ne ku mitima gyabwe, ndiwandiika, nange n'abeeranga Katonda gye bali, nabo banaabeeranga abantu gye ndi. Agaye nti kubanga eno y'endagaano gye ndagaana n'ennyumba ya Isirayiri oluvannyuma olw'ennaku ziri, bw'ayogera Mukama, nditeeka amateeka gange mu magezi gaabwe era ne ku mitima gyabwe ndigawandiika. Nange n'abeeranga Katonda gye bali, nabo banaabeeranga abantu gye ndi. Amakulu gaakyo nti tuli mu biro Katonda mwawandiika amateeka n'amagezi munda mu mitima gyaffe nga tetukyagakwatira ku bipande, tegakyasomerwa, wabula gali mu ffe, kubanga oyo eyajja okutuukiriza etteeka amaze okubonyezebwa, amaze okufa, amaze okuzuukira ku lw'obutuukirivu bwaffe, ffe baafiiririra era ffe baafuula abatukuvu. Kati bwe tumukkiriza, amateeka n'amagezi ga Katonda gakolebwa mu ffe. Kituva mbagamba nti tulina okuddayo nga Pawulo batugambye mu Baluumi 12 nti tuzenga amagezi gaffe obujja n'olw'ekigambo kya Katonda, nti buli lwe tusoma tufuna okutegeera, buli lwe tusoma tufuna okubikkulirwa. Kiki tubikkulirwa? Tubikkulirwa Kristo ono gwe twakkiriza, Kristo gwe twebikkulira. Buli lwe tubikkulirwa Kristo tumwerabamu, tulaba mu ye, kubanga ye bwe bulamu, ye bwe bulamu, ye kwe kutegeera kwaffe, ye kwe bye magezi gaffe. Kati gwe tubikkulirwa, tetubikkulirwa birala, wabula tubikkulirwa Kristo, kubanga Kristo ye byonna mu byonna gye tuli. Amina abooluganda. Olw'okumi so buli muntu tebaliyigiriza munne na buli muntu muganda we, ng'ayogera nti manya Mukama, kubanga bonna balimanya okuva ku muto okutuuka ku mukulu mu bo. Kitegeeza tewali n'omu agenda kumanya buli gye tukoma, olw'okuba atuula mu ffe. Omwoyo atuula mu nze ye mwoyo wa Kristo, ye mwoyo atuula mu ggwe mu Oluganda. Ffenna bwe twesisinkana, omwoyo oyo atulabisa ekintu kye kimu, omwoyo oyo atubikkulira ekintu kye kimu, era ffenna tumwerabamu, kyetuva tuba abooluganda mu Kristo, kubanga Kristo yatufuula okuba abalamu mu ye. Olw'ekumi kubanga ndisaasira obutali butuukirivu bwabwe n'ebibi byabwe siribijjukira nate. Bw'ayogera nti endagaano empya ey'olubereberye eba ekaddiyiza naye ekikulu era ekikaddiwa kiri kumpi n'okuggwaawo. Kitegeeza kubanga alitusaasira obutali butuukirivu bwaffe n'ebibi byaffe tagenda bijjukira nate. Ekitegeeza yatusaasira ebibi byaffe era ebibi byaffe tagenda bijjukira nate. Kyekiva tuba nti tulina okukitegeera ffe nga abakkiriza, ne tutatambula nga omulaba atukuba atunyigiriza,
owatu lwaki atunyigiriza lwakuba tuba tetutegedde kiki tuli mu Katonda ne buli lwe tutegeera kiki tuli mu Katonda tutambulira mu buwanguzi. Kati mmaliriza nga ngamba nti Kristo gwe mutango ogwaweebwayo olw'ebibi byaffe bwe tumukkiriza tufuuka abalamu mu ye era tufuuka abakkiriza era ne tutambula olugendo lw'obuwanguzi olw'okununulibwa okuva mu kizikiza eky'ekibi n'okudda mu kitangaala eky'obwakatonda. Mukama abampeera omukisa.